Mu lukungaana lw'abannamawulire omulodi wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago lwatuuza amaka ge Wakaliga mu ggombolola y'e Lubaga yennyamidde olw'entegeka ze balina okutereeza ekifo ekipya awayibwa Kasiro kuba tekitezi wajjula n'enteekateeka eyawula ebivunda n'ebitavundula ebitavunda bikolemu ebintu ebirala eby'omugaso okugwa obutaka olw'obutaba wa nsimbi. Agamba nti kino kigenda kukosa n'ebyobulamu kuba nabyo tebyongeddwako nsimbi. Eka 135 nga eka ezo 135 tusuubira okuteekayo recycling plant tuteekeyo ebivaamu ebigimusa amanda amasannyalaze n'ebintu bya plastic. Plan eyo kirabika tegenda kuteekebwa mu nkola olw'okubanga ssente tebazitaddeemu. Lukwago ategeeza nti KCCA bagiwadde triliyoni emu n'obuwumbi 134 kyagamba nti bajeti kyabwe yayongeddwako naye nga ssente zayongeddwako zonna zagenze ku nguudo. Baatuwadde Paalamenti yatuwadde akatabali kakamu mu obuwumbi 134 naye ng'ekyaleese ssente zino okulinnya World Bank yatwongeddeyo ssente kuba KIDP yali yaggalawo yatwongeddeyo ku z'enguudo obuwumbi 181. Bw'ati ayisa olukiiko nga 29 omwezi guno ne yinginiya Kigongo kikomeko okujja okunnyonnyola lwaki emirimu egy'abakwasibwa teginnatambula. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.